Yolesa ekitone awagiddwa Fun time, fun all the time. Sunlight washing powder ayoza bulungi engoye zo ate nga wa bbeeyi nnungi ddala. KHM International Consultants baagala abawala abakozi b'awaka nga bakolera mu Saudi Arabia ne Jordan. Essaawa etuuse tutegeere ani akutte ekifo ekyokusatu mu mpaka za Yolesa ekitone 2019 era twagala okutegeeza nti bannaffe aba KHM kampuni ekwasaganya ku by'okutwala abantu okukolera ebweru baateekawo ekirabo gaggadde eky'omuntu akwata ekifo ekyokusatu. Omuntu ono bagenda mukolerako empapula zonna na buli ekyetaagisa omutwala ebweru okukola era nga ku ssaawa eno omubaka okuva mu KHM yagenda okukwasa ekitereke omuntu akutte ekifo ekyokusatu. Leka twekkaanye. Twongera okubeebaza mwenna okwetaba mu kino ekintu bangwe bulungi okusoose nze ng'abakubukedde nnyongero kiddamu bw'oba towangudde essimu zo zibeeko abantu batukubira nga wayiseewo emyezi nga banoonya certain group oba omuntu in particular era ow'omukisa gwe wajja kubaawo amunoonya bakuba essimu nga teriiko naffe tuba tetumanyi wakukuja so tebikoma wano bisigala byeyongerayo. Tugenda ku namba 3. Namba 3 emu temutya naye ate mutya ennyo. Emu 2 3 4 5 6 7 8 9 8 10. Omuwanguzi waffe ye Vocal Play Uganda. Tubakureko mu ngalo Basabo ne Banyabo namba 3 be akaka Musembere omukungu okuva mu KHM abatwala abantu ebulaaya bakwasa ekirekeyo akalulu Basabo ne Banyabo eri bawina baffe abakutte ekyokusatu mu Yolesa ekitone season 1 2019. Basabo ne Banyabo abawanguzi baffe abakutte enamba eyokusatu mu Yolesa ekitone season 1 2019. Bannaffe aba akapera tubakubireko mu ngalo n'akalulu ak'omwanguka one more time. Thank you so much. Yesawa tumanye ani addiridde akulembedde oba muyite namba 2 mu Yolesa ekitone 2019. Ba namba 2 oba namba 2 in 5 4 3 2 1 0. Semba Chachiza Basabo ne Banyabo omuwangu tayari biso changa biso kubasoma namba 2 waffe ye Semba Chachiza omukulu okungufu ne martial arts season sembera wali hame sembera mumukubireko mu ngalo Chiza ye namba 2 omuwanguzi waffe eyakutte ekifo akalulu n'engalo Shirona Production bazanya firimu z'olina Uganda bobolaba bawangudde ekifo ekya namba 2 Yolesa ekitone 2019 season esooka. Nkusaba olakwasa echeke esanyu libatta nansaba ekiso nnaate kusalamu aweza echeke ekiso nsaba osembere mu maaso bakwasa echeke Basabo ne Banyabo jangu buli tiimu yemu. Basabo ne Banyabo tukubeko ku ngalo ez'omwanguka n'enduulu eri namba 2 waffe Yolesa ekitone season 1 2019 mu skulu Chiza owa kungufu.
leeka n'akaseera ffenna ke tubadde tulindiridde okumanya ani awangudde empaka za yolesa ekitone 2019. Kambabuulire mwebale nnyo mwebalire ddala bye mutaddemu byonna mukoze omulimu gw'amaanyi. Neebaza bonna abataddemu amaanyi okututuusa wano. Kaakati omuwanguzi tuve ku 10 nga tukkirira ffenna. Okay. Nti 10 9 8 7 Kaga. 5 4 3 2 1 We burn Wow! Basabo Nebanyaro! Basabo Nebanyaro! Basabo Nebanyaro! Okay. Basabo Nebanyaro! bannaffe abareham bawulira nga kisaanidde okusima omu ku bantu mu yolesa ekitone abaasukkuluma ennyo okuva empaka nga zaakatandika paka we zizze mu kamalirizo. Era omuntu ono tujjukira nti yali Masaka era ye yakuyimbira akayimba Nansikombe. Basazeewo bamuwe TV gaggadde saako n'ebirabo endala ntoko. Era ssaawa eno tulaba ng'omubaka okuva mu Reham Harris International mukyala Luwedde Rachel ng'akwasa Masaka ekitereke kye.
kitone buli Sunday sawa 2 paka ku 3 ez'ekiro ne buli lunaku sawa 12:45 ez'akawungezi. Yolesa ekitone ekuleeteddwa Bukete TV1 ne wagirwa Reham Fun Time ne KHM olwo netegekebwa Kunta Productions. Fun time, fun all the time. Sunlight washing powder ayoza bulungi engoye zo ate nga wa bbeeyi nnungi ddala. KHM International Consultants baagala abawala abakozi b'awaka nga bakolera mu Saudi Arabia ne Jordan.